empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno zijjiddwa kawuwo olunaku lwa leero n'omupiira wakati w'abazzukulu ba Mugema abeddira enkima nga batuuka ne bazzukulu ba Nsamba abeddira engabi ensamba. Omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe ekya Muteesa Memorial Stadium e Wankulukuku era Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yaguddewo empaka zino. Omupiira guno gugenza okukomekkerezebwa nga bazzukulu ba Nsamba abeddira engabi ensamba baguwangudde ggoolo 3-1 eziteebeddwa Vian Sekajugo ne Kamuga Ivan. Kyakitiibwa Ssaabasajja okusiima n'agabikako eri Obuganda era ng'Abaganda tuli basanyufu nnyo kati ng'ab'ekika eky'engabi bazzukulu ba Nsamba kituwadde ekitiibwa ky'amaanyi nnyo okuba nti tuwangulidde maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza kigenda tuyamba egenda kuba motivation okutwala engabo eno. Ate omuzannyi Moses Kigundu yateeba eggoolo y'abazzukulu ba Mugema abeddira enkima mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri. Kawuki Robert omuzannyi w'enkima agamba bayigidde mu mupiira guno era agumizza abawagizi nga bwe bagenda okukomawo n'amaanyi okuwangula emipiira eginaddako. Nsanyuse okubeera nga nzannyiddeko mu maaso ga Kabaka olunaku olwaleero era kyakitiibwa nnyo. Naye leero tetukoze kimala ate tufunye red card etukosezza. Tetukoze kimala bafullback n'ab'e maaso tetukoze kimala kuba emipiira gituusewo ebbanga lyonna naye nga tebateeba. Era engabi etusinza amaanyi. Ate muzannyo gw'okubaka bazzukulu ba Mugema abeddira enkima be bawangudde n'obugoba 43 era twogeddeko ne kapiteeni wa ttiimu eno n'atubuulira omuzannyo guno nga bwe gugenze. Sooka okwebaza Katonda obuwanguzi bw'atuwadde obw'olwaleero era nnyongera okugumya ab'enkima bonna gye muli nti obuwanguzi n'engabo byaffe guno omwaka mu ttiimu y'abawala. Byonna leero ebadde a bit competitive. Ab'enkima badde batusingako naye next time better. Guno gwe mulundi ogwanamu omwenda ng'empaka zino zizannyibwa nga zaatandikibwa mu mwaka gwa 1950 era bazzukulu ba Loomwa abeddira endiga be bawangula empaka z'omwaka ogwedde. Yoge bannaffe bwe tweyongerayo ate